kale mbaniriza ate abali ku Jonathan exclusive nembebaza bye mukwasaganya wano nawali akantu anti nakajjako abantu tebakya complaining bali ba complaining omusajja tumuwa sente tatereza bifaananyi video tuziraba naye kati natereza ne gundi yabadde akumye interview kirevajje tuli wakola kamera nga kamera yasimu nga kamera teri kiriya nega bigenda bitya si bibyo gambo cha Jonathan exclusive mwendi chona njirabe edduka chane ze mutambula by the way nuko chane ziri prosperous atanaba kubanga subscribing asuba kyamaanyi man so chino okola subscribing ate bisere bisinga tubena tutambula fenna neka notification katekeko such that video enaje tutekayo bojifuna bulungi nsonga lwaki kunoonyeza oludde mu industry ate ebintu ebisinga obirabye twadde tuli awo ejjo zabadde musawa nga 11-12 tufuna oluyise mazwina mukulu Nobert nga akuba Weasel Manizo naye ekintu ekyanzijidde mu mutwe neŋŋamba ensonga lwaki nanoonyeza naddala omuntu alina experience mu industry nga neŋŋamba industry yaffe ekyaliwaawo nti ensonga tulina kuzimalira mu kulwana ekisooka it's a wrong approach tekisobola ki encouraging it's wrong but investigation walche baita what's the motive nti olaba omuntu ne bwaba osso omuntu tekikusingisa musango there and then mu mateeka ogenda mu court then they get to invest nyizo bana kuse out of self defense oba nyizo banakuse nga it was an accident kugamba just because I think a court you know so just because Weasel slapped Nobert okay chibi naite chimsingisa nnyo musango chibuzo what is the motive chavudde kuchi because let me tell you mu Good Life Radio and Weasel Weasel has always been known to be calm yeah era kyovolaba abantu tebareactinze nnyo nga twalaba ku kyapalaso nti bamumanyi Weasel si musajja wa ntalo si waji in his family I think he's been the most humble boy nokusinga ne ba he's always akola bibye mbadde ngoberera nnyo ensonga zino ez'ettaka zeekadda ne mubuuzaako lumu ne musanga naye Weasel lwaki ekintu kino tokiyingiramu nanga bizibu Jaxta ebintu ebyange nze simanyi ntalo simanyi byakusika mugwa naye nina bye ndi okukola in my own way naye ebyo binaaberamu era ojja kulaba nga mu picture ebaddewo it is Mama Radio Franca era nga Weasel is out so that tells you the persona ya Weasel so bwaba yakubye Nobert the investigation comes to why the most calm guy why would he do that now ku ground kyetwanonyerezaako ekitono Weasel is frustrated very true he did a show that made headlines but he's broke there is money okay Nobert bwomuno mbuulirizaako agamba there is money ezatundibwa one ku mulyango Weasel doesn't know how much we made up to now he has no conclusive then secondly what was sent as a basasulira on cricket those there is that app je bakozesa omuntu nagula ticket next app I think is it barcode yetwa scanning na up to now Weasel doesn't know however Nobert says Weasel has no moral right okubuuza innocent because he was paid ekivulu kino tables baali balina okubanga buli omu agabana this guy has a feeling nti table share ye yonna bano bagikola ki bagisigaza ateta ne Weasel so ye agamba nti he has always knew besasula ngagamba
wano mu kutunda table webesasulira sente Weasel ne mukyala we batolerako ezaabwe kubanga baali bamubanja miliyoni ndowooza 2 okusinziira ku bintu miliyoni 2 tables ezo ye bwagamba tables ezo bwe bazitunda tables mwatunda tables 31 that is what he said ku miliyoni 3 that is 91 ye kyalowooza but bwowulira ate teta agamba n'ezo table tezaawera ate agamba actually nalabyeko teta nga agamba batunda tables bane zivaamu miliyoni 23 and nobody took 15 million kubanga waliwo tables zebatunda just obutaswala ne bazisala nebbe owakakadde ne bamuwa owataano ne bamuwa owabiri ne bamuwa so that the numbers they cover up the numbers kakati well so it brings us to the motive Mumateka investigation why would somebody like Weasel beat so all these gather up the momentum ekuba ani nobody because Weasel has been frustrated awe nyini frustration ya Weasel wenjagala okubuuliza otegeseko ebivulu twakulaba mu Strings of Love kyali badde kitya before muyimbi nga tannagenda mu concert kyali badde kitya wano ku muyimbi ne promoter actually ekimu ku kisinga okuleeta ebizimu bayimbi ne ba promoter is people like to settle with kyetuyita gentleman's agreement ebintu bya bigambo nze experience gyenina working with artists as partners endagaano kikulu documenting era bwe kimugenda okukola mu kitambulize mu bulambukulufu bwakyo si oli kulowooza kwa assuming ata Weasel ajja kitegeera okitegedde because now nobody thinks Weasel yafuna sente mu table Weasel says safuna sente nobody wafuna sente ku mulyango ne mukyala wa Weasel agamba ze baafuna nobody took the biggest percentage Weasel agamba bamuteeka mu hotel ne bamukaabya ng'omwana okubira sali jeno sali msale mna ekivulu naye bantwala muzeyi bantwala ekivulu banganya okuyimba of course sale is msajja alisima nabule nakuwako ne ku Africana mbune msajja bano baganya tuwa sente baba bali yao no Weasel million 35 of which Weasel didn't get that money also because according to Teta agamba yafunako 3 yafunako 3 million dollars zebamu then there are other things waliwo allegation eraga nti waliwo sente zava mu PLU very true awo Weasel okwambala olwalabye ekikumba kyeyayambala kyaliko PLU 111 naye nga mu kukola ekyambala ekyo tekyali PLU awo waliwo akafaananyi ka Red and Weasel kekali ku kifuba naye bagamba nobody n'agamba Weasel ayanguwako nayiyawo bukujjukujja abaPLU bazze kubawukana akantu asajja bagenda baze ne sente bagenda tuwa katubasike eriyo Weasel katwagala sente the guy ngawe gambye it talks to you, it tells you the character of Weasel before you really judge him. Okay, so all this is gone. You need a justification. So what happened? Report has it Africana was full house. Isn't it? People say, okay, teyajula nyonyonga kubasaha, but tosobola kuvaayo n'ogamba kyamusala genuine because really nayenga ne gundi era akugamba ye yali amanyi ono yesasula naye ndowooza obuzibu obusinga okuva kati era bwe mpulira cry ya Weasel is what nobody has been telling people nti yayamba Weasel yali afudde yeyamuzza. Is this true? Yeah, you see, on one hand, you need, yes, I'm castigating no, but on this, now yeah, let's give credit where it's due.
embavu Nobert gyakozesa okutegeka Weasel, it's kudos. Oluvannyuma lw'ebbanga. It is a good gamble. It is a good gamble. Because yes, Weasel abadde is a legendary artist. Na ye yali yeetaaga ye ekintu ekiboostinga the confidence back. Boosting a confidence back, and I think Nobert taking the first step now encouraging a Weasel, to me it's a credit. Actually it's just condemning. I'm glad that this about that video nga signing a contract. Twasanyuka. And people have appreciated Nobert. Exactly. Because the fans wanted. What were the fans of Achetaga? Naenga, who is there to give it to them? It needs somebody, Alinaro, Achibawe. The fans need a show that brings upon so they need to. So the fans need a show, area radio, and it needed someone to do it. But actually, memories of good life. Yes, because at the end of the day, you see, waliwo omuntu gosanga ngenyonte muluma nenga ino muchungwa ogulabaawo oba okitegedde. So omugezi omuchungwa ogwo gukamula n'ogujjamu juice. So Weasel has been a ripe orange there nenga baguyitako naye ate abantu ennyonta ebaluma. So I think Nobert took the advantage of getting that ripe mango orange, nagu squeezing a juice, which he drank. So you're taking advantage. It's kudos, but Uganda needed something like that. Awo wennyini nga tukyali ku Weasel. Kituufu tukiraba nti yali amaze ebbanga taliiwo yeetaaga okuzza. Yeah. Now according to bye twakawulirako kigambibwa mbu that memories of good life concert, good life a concert yonna baagigula $1,400,000. Weasel nga bwe mulaba in that time ne Weasel gwe tumanyi for over 20 years yali worth 40 million. Ne n'abiri gali gamugaana, n'abiri ne 10 tomunafuizaamu ne 5. No, you see waliwo kye bayita okutestinga waters. So this show is not about Nobert maximizing. Actually, if Weasel saw that in that angle, then he lost. The bigger picture was to re-announce Weasel. He needed a bigger stage to let promoters know, hey, I'm still relevant, guys. Yeah, I'm here. Hey, I'm still here. Hey, akayimba nambe mukachanyuma. Guys, akayimba obudde, it's still relevant. He needed to re-announce himself, to get himself from the shambas a day and guru. And that show, it's what the establishment it was creating for Weasel. After Weasel said nakubira teta proposing it. Now that this show is done, one, it is because I'm not sure there is okujjako olimba sikyachakala olimba kyololo lwasembe yokola enaku zino. Now yet other than that, which new song of Weasel really was a wow for people? Yeah, you know. No, on that day. On that day. Yeah, you know Nakuzino. The songs that made the headlines was Zine Naku, Naimba Neba Gundi, Nyambura, Naimba Zi Good Day, Ochagade, Neba Khalifa. Those songs are the songs, which means there's still magic in his old glory. He doesn't need to hang on to new glory. He's a Maddox type. He's a Afrigo type. Those people are making so much sales. Africana, Juliana has made sales concert because of all glory. Taina nyimba ampia, but people came because waliwe nyonte yo. Irene Nambiru did the same thing. There is that thirst for that music. Yeah. People are going to want a song Nyambura at one point to be sung. People are going to want a song like Goody Good Day. The beauty about Good Life, they released music at a rapid speed. So now, so that is wealth itself. He doesn't need pressure. So I called Teta Nemugamba, Teta, you know what? Create bandi. Eranza, I still believe it. Create a band to Jite, the Good Life Band. Ngabola Babeka Band. Create the Good Life Band. Weasel with this money. For now, one I could baseline.
funa omwana ku piano, funa omwana ku bass guitar, funa omwana ku guitar, lead guitar, funa omwana ku snares and drums. Create your band. Those things are not so expensive. Million nga 18 you can get those things. Create an office. Comedy store Good Life Band. Yeah. The Good Life Band. Abana abasobola ma copyright music nga beeka we bakikola. Abana nga ye marketing already is a brand, is a lead. Nga abantu atasobola okujja n'abayimbira ennyimba zijambula nga yayimba. So there is thirst for band live music. Weasel will make much money. Abeka babakola sente. Weasel can make times 10. Because yene nyimba zize. Yes, the nyimba zize. People will want abantu bagenda bera mu mbaga. Waloli lero lunaku rambaga. Oyali mu mbaga stule. The Good Life Band. Weasel jene band ye bayimbe live abakube. Weasel ave nzeche musaba kule. Ave mu bana abana baleme mu misleading. He's not in their cloud. Tai aina cha sukulumene ku Palaso because Palaso kati yaliko yachali mu active music naye naye agenda tuuka mu legendary status eyo nga ino okuba nti azimbye ekimala okuba nti old glory rich. Yes, and this is what artists should look up. Totunulira kufulumya luyimba lupya buli lunaku. Let the gravities not mislead you because gravity music wabwe bwe balira. Their music is timeless. Yakoma bijanjalo ontuko muna nga tokyamwetaga. You can't call somebody for concert ngayimba bijanjalo. So for him he has the pressure of releasing new songs all the time. But people like Radio, Weasel. I was with Benon and Vampos. Benon wants to revive Yangama ntinayingira mu bintu bino kuba nali mbyetaaga, but I'm going to revive myself. Ngabantu bayimbira obuyimba bwange obwo abwagala ampite. Actually he was saying he wants to encourage Bamita Sweet Kid, but creating they team up. Benon and Sweet Kid, they come live band, their band. Actually, that's where I got the idea. He comes because his music is still there, his passion is still there. Ajaimbira abantu kudobozira atamanyi creating a discipline mu bayimbi ne bajjayo ekintu ekirungi. So Weasel can do that. So eno show, those are some of the plans. Nti yandibadde ye alowooza okusukka kuno but ayagala one of money. Ye n'akibala nti now this is my bagita batya catapult. Ye butida yange yensindika. Oba kitegedde kati wano when this is my baseline, let me base here to okitegeera nsasane ndembala benti wendi. Yes, relevance radio you create is a demand ogiraza abantu. Naye ebigambo bye yakozesezza nga bigamba Weasel tolooza nti kale ayinza obba muyadde mutuufu naye n'abireetera mu anga enfu. Yeah, because you see abantu banjawulo oba okitegedde omuzungu alina ekigambo kyagamba never let a fool fool you. Nobata ayinza okuba entegeera ye y'ebintu yeeyo kale negwe ate ewize eyiyo yeeriwa oba kitegedde tulage maturity. Weasel, you should not use this for bad PR. Osobola no sibaro nze nkugambye no show yali move Weasel nti oyina no kusibaro sente zavudemu no omusajja oyo n'azibba n'ogamba kale onzibye mukama ali kusasula naye kanzimbe kyange nga you had your work plan set. Weasel yasobola okukuba weekend nga talina nnyimba mpya weekend na buli weekend wabeerayo embaga nga kuba embaga nga nnya oba kitegedde ng'ava wano ne just I'm imagining Weasel has branded to that level. Ayina super customs ebbiri aziguze. Super customs sente mmeka ne bwagula second hand million 18 zigule ziteeke was branded the Good Life Band yetambuza abaana opangisize ennyumba a full estate ogitama the Good Life Camp. Abaana bana abayayi bona babeeraawo every Friday overtake disciplinary rehearsal. You create a marketing team egende etandika okunoonya business awo ku National Theatre buli lunaku waliwo embaga wedding meetings. Begin to think like a company. Tukuba embaga abaana baweereze tulina omukyala Darlene Sandra akuba embaga come and create buli mbaga z'okuba bampitire
nze nino yimba ku mbaga the Good Life Band tujja bayimbira buyimba bwe buti tuyimba buyimba bwe buti n'ennyimba bwe ziti bw'otuwa sente milioni 3 tukuyimbira ennyimba 10 bw'otuwa milioni 8 tukuyimbira ennyimba 10 okitegeera because ennyimba ze zinyuma yes ne wowakira nti ennyina omugamba nyimba 10 sente bwe ziti ezofundikira nga atalo catalog yeri big he has a very big catalog so that is thinking out of the box endorsement tandika okushieldinga your brand va mu katikaba va mu kunafuyibwa nti gwe baali babikukolera begin man up begin doing things your way begin to dictate like a leader okitegedde under Good Life Band abaana bano abayimba the backup artist funayo akaana kanachalingi nga kalunje kawala kafule kazawi they are there those kids Azawi was a backup artist Lydia Jasmine was a backup artist Rema was a backup artist sign those kids musigning ngotanko mutayo obuyimba obuntayo omuyimbi you begin signing them Good Life Band ngeninama Lydia Jasmine obuzimbe once in a while you can do a collab with them once in a while you can see ochali relevant cut music king at beba kunonya how many times have people demanded Maddox for new music but he's making money good Maddox nyimba ze catalog tujiteka kuma bagenda ku nyimba ze nkadde ate still nga kyazifuna mu sente because namuulirako nga agamba nti munamawulire yamubuuza lwaki tatuwa music mpya n'agamba olunaku we lulikya ne batakuba ziri then ajja funa pressure ekola endala naye ziba ziri nga zikyatambula talina kimukoza nti John Black ne bw'aba ayimba nnyo leero ani omuyimbi aliko aliyeni ne bayimba nnyo waliwo that time where someone wants to listen to a Maddox song n'amagembe and he will sing it's not a hit but it's a song that soothes his soul there is a song like olimba nga ngamba nti weni nawe boli mana wiri na kudata gude waliwo ennyimba nga sebase nasuze nkulo ennyimba ezo waliwo ennyimba ole dudu pollination there is all that music that Red Band ani aliko Vairota ne bayimbanga be baliko today omuntu ajja kweta goliza kunako at one point is going to want that song is going to want to listen to Dudu and they Red Band guni Good Life ani abayimbi abalikabo Spice Dana ne boba goli ko today tojja kujja ku show yimbira abantu Dudu we bamanyi amuyimba tojja kujja they will still need Weasel they will need Weasel who sang that song wejira the Good Life Band ngai Weasel ye headliner Good Life Band otandiko ku making those artists give them signature identity but andike ali mu Good Life Band ya releasing yakayimba kate the same way Africa Band is doing its thing mwaze matofu nata yoryemba ba edi yawe bachata bali okitegeera chengeza ko kugamba so me this show was supposed to catapult Weasel to his real destiny now his real destiny ensi yali yamumanya babiri kizibu nnyo Weasel era it will always be hard for Weasel to sing and satisfy audience as Weasel tajja chikola cheche kizibu ekyokubeera ne identity atenga naye kituufu yakyogerako yagamba he will never find omuntu nga Red again tekikyasobola you see the thing to do with branding and identity kwe kutegeerera Kabaka wa Buganda mukama nsonyi mu kukozesa example ye is the signature identity ya Buganda bwakera nayogera olukyoli ne bwalutukakka nti bamukaso tetubibitegeera omuganda tusobola mukyusa nti kati ndi mukyoli baganda mufuuka abakyoli kuba ndogera government eriddako I'm assuming nebeeranga mukyoli yafuga Uganda n'agamba kabaka okuwangaala njagala otandika okwogera olukyoli era abaganda bagambe kati oluganda lukyoli tebajja kitega because the identity of oba kitegeda that is their signature tosobola kati Weasel your signature was with radio ensi ne bwena kikako yimbe nga Weasel tekijja tukusanga kiriwe mwayimba ababiri just because radio is there is dead it doesn't mean it's all lost no
You can hang on to old glory. It is okay. Actually, that is what makes you a powerful artist. That that is your added advantage. Nti abayimbi abaliko kati kyobasinza bw'obanga oyimbidde emyaka 10 when I didn't take strings of love. Naziz Azion. Aziz namga tugenda kukola concert. Nangamba Jaxta tunakola tutya. Nga sina. Nangamba don't come on. People are going to pay for oxygen. That's your old glory. That is your wealth. That is your wealth. The memories are golden. Something about life. You see, life is spiritual. Nti waliwo akaimbe bajo kukola katuninge gundi yo to a certain ngojaka ulira kakutambuze kakujja kakutwale wantu. That song, that is the power of memories. Now radio Weasel is what you have. Actually, as you bo joko mukadiwira mu kintu oyina okuzimba kye bayita social capital, oyina okutuuka nga you rich, olina abantu abakwagala for you, not for the song. There are people who have loved Weasel for Weasel. Nga mu myaka Weasel yakubira oluyimba nawirina kudata oyo mwana yali mu senior 6 enaku zino beba manager ba Airtel ayina embaga ku weekend akayimba ko ke yakwanirako Justin Gwagendo wasa. Why wouldn't he call the radio good life band? Why wouldn't he call the Good Life Band to be there? Because kat bebali na sent, but tap them with authority. Bonaba ingira munga identity yo charge nyomesa tebajja kukiririzaamu nebo najja n'ekicho no gumira ne we positioning bulungi mu mbere yo ne stature yekula noli manji Weasel nabadde ku mbaga na echi Weasel kyatu kubyenyimba ayimbira meka aina Good Life Band oji branding oji pika abantu. Of course entandike jabere bit hard people, but ojaji kuba egenda ingira manya g'abantu bakowe Good Life Band time to signing ayo buyimba Vairota bulete bagambe you are under Good Life Band Vairota mulete they sing their songs neoba marketing nga they are, you know, that kind of thing. Ngatumaliriza Jaxta Weasel yavudde abadde ku TVM nakaba to an extent nti yayogedde n'ebigambo agenda kwetta abantu abaviire. Norbert is also crying agamba Weasel teyali mukubi. Ewantu wano tuvaawo tutya these two parties baddemu kwatagana kozera tujja kerencha twetaageyo concert ennungi ate nga Norbert promoter Weasel muyimbi bakwataganye batya these two. Ekisooka is let them get to a draw to table. Ekiri obaluma bonna transparency. Yeah. Weasel wakola sente muzirya ne teta. Ate Norbert nayo no bakuwa sente nozirya tunatuwa sente za. Sente ze bakola ku mulyango zinabaza promoter zeziri sente zaba yakusasula milioni 4 naye ate bobanga munno wamusuubiza nti ogenda mu milioni 4 tulizimuwa, then it's a problem. You are not doing atenga show yakola nena Weasel tuula mubalire ddala bwabanga ddala mwakola milioni ezo 9 tulo bagambe nayo kitegera mwakola nena ali nofuna keno share nali mali mmanja milioni 2 zizo sente za mumwesasula. They need to sit and come have a dialogue, but they come to a consensus kunzikiriziganya. Yeah, it will help them. Kale tweyanza tubadde ne Jaxta legend mu industry era kyemmanyi muzemu mulaba ku channel ya Feno buli wabawo ekintu ekibaninga era sebo tukweyanza nnyo okuba nti obeerawo kubanga abantu bawa information ate n'okwongera obajjukizako Star Properties weeri okubanga efunira abagala ettaka ate ekisinga okunnyumiramu ennyo ke kantu kaliko oyina aka diaspora. Yeah, the diaspora arrangement nti omuntu
asobola okusinziira Canada gyali n'agula ettaka ng'agulira ate mu banka nga banka ekyapa kyo kibala safe with the bank nga tafunye bayaaye ate ayenda kuba sente zange kutya kuno nakuli sente zo depositing direct mu bank waliwo account gy'ogula with our account and you're protected there okitegedde sente zo zigenda direct bank acknowledges nti ddala wasasula ate nayo esasula ekugamba ettaka ddala twalira abatuufu gyeriri they become your guarantors ku ttaka eryo kale omuntu sooka omubulire bwafuna Star Properties. So Star Properties, first of all, onkubirako ku 0705 369685 0705 369685 tulina estate twaswaze plot zaffe busuku meyo tulina Jaxta estate sesigazamu plot ebbiri tulina estates nga 3 tulina neje twakasala era still mu kaso zaawo busukuma okuva ku milioni 13 kati nawo weziri 13 we can get you very good land nga lya chapa nga diri legit banange busukuma tujirimu abatanazula busukuma izgayaza busukuma kibadde ekitundu ekitanakula olwokuba nti mubaddemu abantu ababadde bagula square miles square miles ng'ekyalo kirama ki owning abantu basatu naye tugenze tukibagulako in big junk. They have surrendered this land. That's why chikwewunyisa nti busukuma ebadde tennakula nnyo kyokka ate eri ekiwenda far from busukuma wakuze wali more expensive. That is the idea. But agula busukuma today tukuwa guarantee mu myaka 2 ogenda bwiino ewantu wali very prime. Engudo zonna bazikoze, Kasanga Road bagikoze, ebikuba ebiyitamu busukuma byonna babikoze. So really I would recommend nkubirako nkwetaka eriri legit temalaga gula ttaka abantu abafere bangi nnyo mu ttaka mu. Giddemu number. Enamba eri 0705 369685 Star Property. Own your dream ya ngombo yaffe. Kale nze Jonathan exclusive yongera kubanga subscribinga ate tutambe fena.